ng'ayitibwa Ibn Ahmad rahimahullah yagamba, njagala ompandikira ebigambo bino oba yazze n'olupapula gwe atali olupapula teeke mu mutwe gwaddyo kuba olyawo olwobituuseeka n'obaako obiwandiika. omumanyi oyo yagamba nti annaasu arbaun, abantu obalaba kutambula ng'era bwotulaba ebanga bwe tutudde wano, naye babeera mu lubeerera emiteeko ena. ngenda kukiddamu oba waliwo gwendabye gwe kiyiseeko ng'ate yabadde atunudde eri. basiraamu muntunuulire, temuntya muntunuulire. bw'otunuulira omusomesa ayinza okukola obukozi demonstration n'otegeerera okwo. n'olwekyo ntunuulira owulirize, oyinza okuganyulwa. Ibn Ahmad agamba rahimahullah annaasu arbaun, muno naye lubeerera babeera mu miteeko ena era kyekirina wano. omuteeko ogusooka rajulun, abeera muntu yaddiri ng'amanyi, wayaddiri annahu yaddiri, era ng'amanyi nti amanyi nowaali. naye buli gwe yayogeranga ng'amukolako comment, bwe yamaliriza oyo yagamba nti dhalika, oyo afaanana bw'atyo ng'amanyi amanyi era amanyi nti amanyi, yagamba nti dhalika alimun, oyo aba amanyi. fa idha wajadtumuhu, bwe mubanga mumusanze, fasaluhu, mubuuzi, ajja kubaanukula kuba amanyi ate era amanyi nti akolaki, amanyi. amaze omuwandiika era noonya bw'oba wooli wano yeggwe. owokubiri rajulun, abeera muntu yaddiri ng'amanyi, wala yaddiri annahu yaddiri, naye nga tamanyi nti amanyi. yasoma naye n'abeera awo. yagamba nti dhalika nasun, oyo mwerabize. fa idha wajadtumuhu, bwe mubanga mumusanze, fadhakiruhu, mumujukize nti naye nsamba asoma ffenna. Katalina ddala kyoyinza kugamba ku bantu, naye ayinza okusituka awo ng'omujjukiza, oba katugambe katwibu nga teyazze, n'omusosonkereza. oyo amanyi naye nga tamanyi nti akolaki, amanyi. najja alinnya ekituuti n'aba surprising, n'asoma kutuba mwena ne mugamba bannange bulijjo nsamba erimu agituddeko, oyo mumujjukize era wano waali. owokusatu rajulun, ye muntu la yaddiri, nga tamanyi, wayaddiri annahu la yaddiri, ng'era akimanyi nti tamanyi. waali wano nga tamanyi era ng'akitegeera nti mutuufu simanyi. amwogerako ki? yagamba nti dhalika mustarshidu, oyo anoonya nnyo kukola ki? okuluŋŋama. mumuyigirize ajja kusoma kubanga tamanyi era amanyi nti takola ki? tamanyi. n'ayogera asembayo n'agamba owokuna rajulun, abeera muntu la yaddiri, nga tamanyi, wala yaddiri annahu la yaddiri, era nga tamanyi nti tamanyi. yagamba nti dhalika jahilun, oyo aba mu buyabuya, omwegenderezanga bw'oba omusanze edduka, kuba tamanyi era tamanyi nti tamanyi. oyinza okuba omusomesa n'akukuba eŋŋombo, n'akukuba bukubi, tamanyi era tamanyi nti takola tamanyi. kakati emiteeko gyaffe giri ena, gwe kati teekulula ogugwo gw'olimu, noonya ogugwo omuteeko gw'olimu. mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, oyo atalabika era nga tolina woogenda mumusanga. era bw'oba obadde olowooza nti mu kumusinza oyagala kumulaba, tomala biseera byo, tojja kumulaba. era si wa kulabika wano obulamu buno obwensi
n'ebirawuli ebyo bye yakuteekako tebisobola kumulaba kuba tebiraba na jjinni, tebisobola na kulaba malayika. Kati bino ebirawuli tebiraba Allah. Agenda kumala kutukyusiza birawuli ng'ate tuli mujjana, tusaba Allah agituwe tulyokke tumulabeko. Kati sinza ng'omanyi tojja kukola ki, naye nga yakuteerawo ebikulaga nti gyali. Owekitiibwa Allah bwe yali atuma bannabbi be abo be yasunsulamu abaali basaanira okubeera bannabbi, era nga baggwayo, fe abaliwo ku nsi ffenna teri asaanira kubeera nabbi wadde omubaka, era tokirowoozangako. Tolina konna kakusembeza kubeera nabbi. Kuba yabasunsulamu bw'ati n'abamalayo. Naye owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali ali e Madiina. Mukwano gwe ngenda babulira amannya ge. Mukwano gwe eyamweyuniranga nga bw'alaba ng'atudde yekka ng'ayanguwa amubuuze kyamubuuza, kubanga omulala bw'ajja ddiirwe ejja kuba eyise. Omusajja oyo baali bamuyita Jundub bun Junaada radiyallahu anhu oba Abu Dharri al-Ghifari radiyallahu anhu. Abu Dharri lumu yalaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ayina waatudde. Basiraamu munyambe enjala ebaluma naye tuwulirize, tuwulirize, teweebaka. Mulimu omuntu abeerawo nga yaliddeko nga naye era emuluma, nga yaliddeko naye era ng'enjala ekola ki, emuluma. Kakati owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina waatudde, Abu Dharri n'aziga n'ayanguwa n'atuuka waali. Bw'atuukawo n'amutolera salaamu, n'oli n'amuddamu. Nabbi yali atudde. Kakati n'amugamba nti ijilisi ya Abu Dharri, tuula wange Abu Dharri. Abu Dharri n'atuula naye nga ye yali ayagala byanguya. Kakati bw'atuula n'awulira nga okutuula bw'ati ye simutegeke bayagala kubuuza, n'akangabala. Abakulu bamanyi kye bayita okukangabala. Waliwo omuntu omukulu wano andage okukangabala kyeki. Njagala mukulu, saagala bavubuka tebakimanyi, kubanga abavubuka bingi ebibayiseeko, era njagala okubategeeza waliwo ebintu ebijja ne bigenda. Nja bawa ekyokulabirako. Ono omulamu sheekhe wange gwe gwe njogerako, tamanyi ensekere, gwe mubuuzi oba ensekere agimanyi. Naye ffe ensekere zaatuluma ate nga si bukyafu, nezituluma. Noyimirira ne mu kkubo ey'omu lugoye tugimanyi kyebanje, ey'omu mutwe ebeera nzirugavu, naye bano mulowooza bazimanyi. Gwomanyi ensekere tagimanyi. Ebintu bijja ne bibeerawo ne bigenda ne bibaako abaabiraba ng'abalala bo tebajja kubiraba. Ate nga bano bo ffe tetwali bakyafu kwenkana ba, naye ate bbe ensekere tezikoze eki, tezibalumye. Kati ekiseera kibaawo ebintu ekijja ne kibayiikiriza ne kigenda. Akati Abu Dharri nzizeeyo eri, nzizeeyo. Abu Dharri akangabala, nkyakiremeddeko, njagala mukulu kangabala. Ogamba nti kangabala okola otya? Sajja mukulu abadde agenda kitukolera. Oyagala mutunuzaamu kamera? Leka nammwe bw'anaakiremu. Kamera zisigale wange. Yakangabale mukala bamuse bukangabala. Kasita olaze ontola kuganya. Kasita weesimbye okukangabala kuganya. Sajja mukulu.
damu laga okwe bayita okukangabala. Kati Abu Dharri n'akangabala. Basebo, salamu alaikum wa rahmatullah. N'akangabala, bw'akangabala yalina kyayagala, n'amugamba nti ya Rasulallah, wange omubaka wa Allah, nkakasa bulungi oli nabbi ate era oli mubaka. Byombi yabiri. N'amugamba naye mbuliraako, njagala kumanya bannabbi mwenna Allah be yatuma ate kuosembayo kitugamba lunye muli bameka. Kyali kirungi nnyo. Kyava amugamba nti bannabbi ffenna ng'ate era nze nsembayo ndi ku bannabbi siri ku babaka, ate lyerinnya eribagatta. Bannabbi ffenna Allah yatutuma nsembayo tuli 12,000. Ate saagala olowooze nti neerabi. Emitwalo 10 Omuganda agamba nti akasiriivu kamu mu emitwalo 2. Bannabbi nga Allah mu nsi muno n'abasunsulamu gwegenda naawe genda nebawera emitwalo 12. Bwe yamaliriza n'amugamba nti ate ababaka muli bameka era nga gwosembayo. N'amugamba nti ababaka be yasunsulamu mwabo abasunsulamu bano emitwalo 12 yasunsulamu 313. Abasigaddewo bakola bwannabbi bwokka. Bano 313 ne babeera baki bannabbi ng'ate babaka. Basiramu tuli ffenna. Kakati abo bonna bowulidde okuyita mu bufunzi, buli gwe yatumanga eri abo bamutumyemu. Ono nabbi bwe yagendanga ow'ebyuma kwatamu oba gawedde. Bwe yatumanga nabbi yenna eri abo bamutumyemu. Are we together? Tuli ffenna basiramu. Yagendanga eri abantu abo oyo nabbi n'abagamba nti ya qawm, abange bantu mmwe, ibudu llaha, musinze Allah, ma lakum min ilahin ghayru, temwinayo omusinzi omulala atali ani naye nga talabika. Bategeeza naye nga takola ki, talabika. Nga bagenda mumutegeera batya ku ebyo byanajja abagamba. Ate ne Allah n'atandika okugenda nga atematema bwassa ayati basajja bano basobole okukola ki, okutegeera. Tulaba omusajja omu bwe yakwata eggumba nga limaze n'okuyenjebuka n'agamba nti aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman ainna lamabuthun, tuba tumaze okufa nitufuuka ettaka n'amagumba gano agawedde, tunaddawo. Allah olaba ati Allah ng'aleeta nga batandika okukola ki, okukitegeera. N'ab'emabega yabayamba ku mirembe egyasooka, ne bwe mbasoogedde ku gwaffe. Tolaba omusajja gwe bayita Uzairu, eno esooka eri ayin Uzairu, Allah bw'ayogerako mu surati Tawba. Waqalat al-yahud, abayahudu bagamba nti Uzairu ibnullah, ti Uzairu mwana wani wa Allah. Waqalat an-nasara, ate abaswara ne bagamba, abanaswara ne bagamba almasihu ibnullah, ne Masiya Yesu Isa Jesus Christ naye mwana wani. Tolaba abo bakola ki, naye kiboogeza. Uzairu yaliwo ku mulembe ogwa nabbi. Uzairu yaliwo ku mulembe gwa nabbi. Subhanallah, serabira. Uzairu yaliwo ku mulembe gwa nabbi Zakariya, bannabbi ababiri Zakariya ne Yahya, ate ng'omu taata mulala mwana. Zakariya nani awo, kubanga omu yali nabbi nga ye taata Zakariya, te Zakariya yazaala ani
yazaala Yahya oba Yokaana oba John. naye mu kiseera ekyo nga bakozesa ekitabo kye bayita mutunuulira njagala ebintu bino obitegeera nga bakozesa ekitabo ekiyitibwa At-Tawrat, ate ngaekitabo Tawrat Allah yakissa ku nabbi Musa alayhi salam, si bwe kiri? Yakissa ku Musa, naye nabano gye bali era bakyakozesa ki? Tawrat. Era nayo kankubuulira ensonga lwaki kiri kityo. Mwetegese nayo yala kubuulira ensonga lwaki kiri kityo. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwenkulaze nti bannabbi yatuma 100 mu Amerika, emitwalo 12, ate ababaka ne babeera 313. Okay, ekyawula nabbi ku mubaka kiki? Ekyawula nabbi ku mubaka kiki? Wano bajja ne babifaananya naye kantu kamu kokka. Man huwa nabiyu? Nabbi yaliwa? Rajulun, aba musajja min bani Adam, ng'ava mu Adam, uhiya ilayhi bishar'in, abikkulirwa naye nga kyabikkuliddwa mateeka. Era ne rasul bamalirira naye akabawula kaaka. Ar-rasul aweebwa ekitabo ate annabiyi taweebwa kitabo. Rasul taba naki? Aba n'ekitabo ate nabbi taba naki? Kyova olaba Allah mu bannabbi emitwalo 12 bonna nga bwe mbakugamba yasunsulamu 20. Temukimanyi yasunsulamu bameka? Naga nti bano bengenda okubabuulirako mu aba ummati Muhammad. Era n'abatutegeeza bannabbi tumanyi 20 mu bameka, naye ekyo tekitegeeza nti beebokka be yatuma. Okay, era mu Qur'ani ey'ekitiibwa yagamba bw'ati, njagala ontwotiiye bulungi, ayina we yagambira a'udhu billahi minash shaitani rrajim, yagamba walakad arsalna, baneete mwebaka Musiramu, don't sleep, mubeere very attentive. We came to listen, not to sleep. Jangu ng'oli mumalirivu, omuntu ajja mu darusu oteekwa kubeera nga oli munywevu. Walakad arsalna rusulan min qablika, agamba nabbi Muhammad, njagala okimanye nti nagenda okukutuma nga natuma dda ababaka olubereberyewo. Minhum man kasasna alayka, muba mulimu be nakunyumizaako. Wa minhum man lam naqsus alayka, ate mulimu be saakolaki. Kakati the 25 eŋŋamba fe ummati Muhammad tuteekwa okuba nga tubamanyi. 25 naye tekitegeeza kibeebokka. Ebitabo kutubu samawiya, siramu era nkulaba otunula eri ebbali, totunula bbali. Kutubu samawiya, ebitabo ebyavaawa mu ggulu tumanyi bimeka? Siramu tumanyi bimeka? Tumanyi ekisooka At-Tawrat, ekyaweebwa nabbi Musa alayhi salam. Ekiddako Az-Zabur, ekyaweebwa nabbi Daawud alayhi salam. Ekiddako Al-Injil, ekyaweebwa Isa ibn Maryam alayhi salam. Al-Qur'an, ekyaweebwa Muhammadin sallallahu. Naye tekitegeeza nti byebitabo byokka. Kyenjagala okugamba ekirowooza bwotyo nti byebitabo byokka. Nabyo yatubuulirako bitono ebyali ebikulu.
nga tebaliba bano abantu batumwamu tebalina kantu konna kebagenda kwekwasa kwoyo nga tebasobola kwogera nebaga sha oyo yatwala enkoko oyo yabba enkoko z'abantu sha oyo yakola bwati nga tebasobola kukimusongamu. Era bwekyali mu bannabbi bonna genda obeetegereza nga talina kebayinza kugamba sha oyo yalabanga omukyala atambuza emiyembe n'asoba najjamu miyembe ate n'agulya oyo yakola bwati n'akukutana kino. Ekisembayo mashuban bil mu'jiza ng'abeerako n'ekyamagero gwe kiriwo ekyo kiriwa ngwe naye ye alhamdulillah kati ebyomukaaga nga byali byetaagisa kati wali asobola kubeera ki beera nabbi ye Allah akola ekikye n'akimaliriza yabasunsulamu baggwayo eyasembayo nabbi Muhammad bano abalala bonna abo bonna baamuli ku lusegere tewali yali asobola kubeera ani nabbi Allah n'afundikira. Owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama ye nga ye kamubanyumizeeko katono kubanga naffe gwe tweyagaliramu kyova olaba siramu gwe tunula eno siramu gwe atunudde wansi tunula eno tewebaka kyova olaba singa tunakolera ku nkola ey'okusomesa abantu bano ne bategeera nabbi Muhammad sallallahu teri agenda kufunya bikonde tewali asobola kufunya bikonde nga bano tubasomeseza nabbi Muhammad ne bamutegeera ekibafunyisa ebikonde utamutegeera nabbi ne bamwogerako wali bubi n'ovaayo n'abasaati n'okasumula n'ofuna n'oyagala okuba eŋŋumi. No, that's wrong. Oba olina byotamanyi vaayo buvyo ogambe bw'oyogera ku nabbi Muhammad ye ng'ovaayo wano ng'omwanjuluzo onajja kudduka muteeke waawo yali wanjawulo amwogerako oli gwe mwogereko omutegeeze bano ng'oli wayimirira tasobola kuyimirirawo kuba emirembe gigenda gikyuka sijja kufunya mwonyo ojjayo obugi n'omusomesa awo wakyali akamogo kaffe tuyige abantu basomeko oli bwayagala omujerega ng'omugirayo kaninze kankubuulire gwe bajerega owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekisooka ye yali ayawulwamu emiteeko emeka sirabuli fenna owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayawulwamu emiteeko emeka esatu ogusooka Muhammadu arrajulu Muhammadi omuntu nga bwolaba Sheikh Mwasibwa obanzi yasooka nga siira nga abeerako nga nze bwendi kitegeeza ki nga wasobola okukola ensobi nga gwe bwekikola kubanga rajulu kati omuntu ekyo Allah kyova olaba yamuteekawo abantu ne bamwewuunya tolaba ezo aya nja kuzibaleetera oluvannyuma soke tugende. Ekyokubiri ye Muhammadu annabiyu Muhammadi nga waliwo olwalabika nga nabbi era bwe yabeeranga nabbi ng'asobola okuseerera kigambo okuseerera mukimanyi ondi aseeredde batera okukikozesa. Sheikh Mwasi yabadde ayogera n'aseerera means tagenderedde kukola ki kola nsobi n'aseerera. Ate ekyokusatu Muhammadu ar-Rasul Muhammadi nga mubaka nga otasobola kukola nsobire woba oyagala. Kati yalabikanga nga Muhammad ar-Rajul n'alabika Muhammad an-Nabi ate wala n'alabika Muhammad ar-Rasul nga muntu ensobi yazikola nga Allah kyanoonya tutegeere nti naye muntu ngaffe nekubeera awo kwewuunyawuunya naye muntu. Okay, era yagenda okufulumya hadithi gyengenda okuleeta ng'akimanyi bulungi biseera we yagambira ti kullu ibnu adam khataa, buli yenna alina ennyindo etunudde wansi musobya yenna kasita omulabanga ng'ennyindo eno etunudde naye bweba waggulu bweti naye kasita etunula wansi bweti nga bwolaba eyange oba eyiyo
oyo aba musobya. Era n'agamba wa khairul khata'ina at-tawwabun, abasobya abalungi. Olaba abasobya abalungi be olaba nga beddako. Awo yakolanga ensobi. Nandibadde nkulaga naye katubuukewo. Muhammadi annabiyo ng'aseerera. Era lumu tunula eno musiraamu ate weebase, sagala weebake musiraamu, teweebaka nkulaba teweebaka. Muhammadi annabiyo ng'aseerera, era ngenda kukulagayo kamu kokka. Ate wakawulirako dda bambi yaseerera ng'ali mu bwannabbi. Awo lwatuuka nga nabbi oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeera n'omukyala Khadija, ng'amalako nga tafunyeyo mukyala mulala, ate nga bonna ababalagavu yali abalaba. Naye agenda nani ne Khadija, emyaka mugimanyi 15 ku 10 gyabiri mweki 20 ng'abatunuulira bwati, naye nga taifunye mulala bw'agamba nti oyo ayinza okujja mu Khadija nga Allah bwe yakikola. Khadija n'afa, n'awasa omukyala gwe bayita Sauda binti Zam'a radiyallahu anha. Ate ng'omukyala yali amaze baawe yali amaze okutanasswara, yali amaze okukola ki? Okutanasswara, ng'avudde mu Busiraamu nga bagenze mu Ethiopia, awo mu gye bayita Habasha, Abyssinia, awali states esatu: Ethiopia, Djibouti, Eritrea. That area gye bayitanga Habasha. Akati omukyala yagenda nebba n'atanasswara. Bw'amala okutanasswara, tuli ffenna siraamu tunula eno, ye n'akomawo e Makka ewa taata we Zam'a. Kati Allah n'alagira nabbi awasa omukyala oyo, ng'omukyala alina emyaka 5 ng'ate ono agenda omuwasa alina 5 mu gumu, mukyala yasingawo. N'amuwasa, oyo n'abeera namba meka mu kubala, naye nga yaliwo. Era ne we yagendera mu Isra wal Mi'raj, oyo yaliwo, Sauda binti Zam'a radiyallahu anha. Oluvannyuma abuukinga muwala wa Abubakari ayitibwa Aishatu binti Abi Bakari radiyallahu anhuma. Numuwulira Aisha n'amubuukinga. Buukingi kitegeeza ki? Bw'anaakula ng'essaawa etuuse nga n'obubonero obulaga nti akuze, asobola okuyingira mu bufumbo, bumaze okuvaayo, ajja kuba mukyala wange. Ne babimaliriza, n'asigala ewaabwe nga balinda kiri, mutegeera. Era bwe bamala okugenda e Madiina nga basenguse, nabbi atuma Zaid ibn Haritha n'omu ku ba Ansar, najja ne banona mukyala we Aisha ne Ruman maama wa Aisha baali basigaddeyo, neeno mukyala we Sauda binti Zam'a naye ne bamugjayo ne muwala we Fatima. Abaali basigaddeyo kuba ye mumanyi yakola ki? Ne bamutuwa ne batwala. Obubonero bwe bwalabika n'awasa Aisha. Abo abakyala kati alinawo bameka? Ne wayitawo akaseera n'awasa muwala wa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, omuwala bamuyita Hafsa binti Umara radiyallahu anhuma. Kati abo bameka? Njagala gwe natambula naye nga yenyangu basatu abaliwo, naye nga yakawasa bameka? Very good. Wayita akaseera n'awasa omukyala omulala bamuyita Hindu binti Abi Umayya radiyallahu anha, mu bracket teekamu Ummu Salama. Mutera omuwulira Ummu Salama? Hindu binti Abi Umayya. We naye n'amuwasa bana, naye nga very good. Akakyawo ng'alina bameka? Bana. N'awasa omukyalo omulala, naye omukyalo oyo bambi yamala naye omwezi gumu gwokka.
famatat hiya yala nafa bamuyita Zainab binti Khuzaima radiyallahu anha. Era omunabbi yagenda okuwasa omukyalo oyo, omukyala alina emyaka 6. Ye bamusongerangayo talinga ggwe, ye Allah eyokola kimuwase nga waliwo ne sababu lwaki amuwasa, naye bambi naafa mangu. Kakati nga bali 5, abo 5, Nabbi sallallahu alaihi wasallama, omukyalo ono ayitibwa Sauda binti Zamaa, yali mukyala musuubuzi wa mubisi gwa njuki, nga waliwo omukwano gwagumujjira enyamani mu maserengeta ga Makka. Kati yaguleetanga ate nga Nabbi ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ayagala nnyo ebiddugavu ebiridi. Ebiddugavu ebimeka mubitegedde? Bitegedde wama bitoboola. Ayagala kunyeenya bunyeenya mutwe. Entende n'omubisi gw'enjuki. Era yali ayagala nnyo ebiwoomerera, si bino ebyaffe ebya artificial n'amubiri ebirinakyo, ebyo ng'abyagala nnyo. Kakati buli lwe yamalanga esswala ya asiri mu Masjidi Nabawi nga bwe yali mu kiseera ekyo, olw'okubanga yali azimbye ekisenge kya Aisha nga kiwa Aisha, nga n'ekya Sauda kyekikirinaanye, kubanga bw'atyo bwe yategeka ebisenge by'abakyala be. Kati nga ne Hafsa, ate nga abo ababiri Aisha ne Hafsa beeyagaliranga nnyo ku bannaabwe, olw'okubanga baawaabwe mumanyi yani Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali abazaala baali bantu be bakulusegere. Era bwe tuba tusengeka mu Busiraamu tugamba ti namba emu mu Busiraamu ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namba 2 ya Abubakar, namba 3 ya Umar ibn al-Khattab. Kati bano beeyagalanga nnyo, beeyagalira ne ku bannaabwe. Kati ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamalanga okusala esswala ya asiri, olw'okuba ayagala nnyo omubisi gw'enjuki ng'akitwala ewasa, Sauda ateeka omubisi gw'enjuki ku kasoosi, kubanga omubisi gw'enjuki tebanyanyo, era kubanga okwekiyuka bukisikumuwika omuswahili akiyita kulamba. Kola kakati bwe yamalangawo n'amwongera agwagala n'ayongera. Kakati kumbe bali ababiri bawukiza, Hafsa ne Aisha. Kakati abo ababiri ne batuula mu kafubo boogere ku mbeera eyo etambula. Lwaki kiri bwe kityo? Buli wamala okusala asu n'agende ate gy'alaga mukyala mukulu kuffe tukyala kiki kyanoonyayo, ne baagala bamulemesa. Kati eyali ow'ekirimi kwabo ababiri oba oyagala omutegeera ye Hafsa. Era Allah bwe yayogerako mu ssuula emu ng'agamba nti bagira bakyuba muleme kukyusa tuni zammwe, kuba ow'ekirimi amanyi alina bw'akyusa. Mubamanyi abo bawasizzaako kyalo ow'ekirimi agenda n'akyusa tyonaga kuli kabyo ffebo ebyange obireefe. Abo aboogera bwe batyo. Kati Hafsa yali ayogera bw'atyo. Akati Hafsa agamba Aisha, n'amugamba nti Aisha, tetujja kubeera wano, tulina okwerwanako. Temulowooza nti bano abakyala bye bakola babikolakola ddeeyo, naye ate nga babikola ku mubaka. Akati gwe baba babikoze okulingangamuko n'otalowooza nti ezo nkwe zaabwe. Era ne Allah abongerako n'aga nti inna kaida kunna mubiin. Abakyala olusi basiraamu mutunulera abaami, abakyala olusi tubategeere nga tubategeerera ku byafaayo. Era Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yagamba nti omuntu tasobola kutegeera busiraamu bwe bulungi okujjako ng'asoose kutegeera byafaayo. Busiraamu obutegeera obulungi osooka kutegeera ki? Byafaayo.
kati tusome eno ojja kulaba nga oyo mukyala takkaluubirira nga byakola babikola dda n'omuwa tayimu ekyo nekikola nikigenda era bw'obanga ogenda okugoba omukyala isiramuŋamba abaami bw'obanga ogenda okugoba omukyala kano okeebuuzanga nti mugoba naye mugoberaani bw'aba alemye nze n'ogamba abeere wano muntu wange abeere wano katutawaane mungu anampeera wano ejjana n'otata ojja kuta ate agenda asumbuwa esaati ate nga bw'obadde omumanyidde tota kuumira wano mungu ajja kuwa empeera gwerabirira ogende basi oyo muntu wange ngabyogera ojja kubeera wano goli muntu wange dakyapiikinga naga nti owange musajja onanjagala nga mutambula kuba bakyukakyuka kakati Hafsa asomera Aisha ddiiro namugamba nti ya Aisha nkimanyi nti bw'anaava ewa Sauda atuukirawo olabwe baali bakimanyi bw'ava ewa Sauda wanajja wanewuwo newanga ajja kujja luvannyuma therefore bw'avaayo ffe tupimenga ayingidde oluvaayo bw'ati anti ajja kujja wuwo gw'okola bw'oti bw'olaba ajja bw'ati khudhi anfaki kwata ennyindo yo bw'oti wakuuli ogambe ajidu riha nyina olusu lwempulira ma la adiri mahiya simanyi oba lusu ki kokka ke baseetinga kati ndooza mubalani oli bali kwani olwo gwe bali ku mubaka yennyini gwe bazanyirako ng'agamba kakati kyengenda okukola tekigenda kukoma kufa ababiri kangende mumatize n'abalala n'agenda n'amatiza omusalaba n'agenda n'omulala n'amumatiza n'abalala nababawadde yalina bameka by then akati bonna ne bakitegeerako babatadde mu lukwe obadde okimanyi n'abo abaana b'olina basobola okuseetingira olukwe ne buyitamu ndaba bakimanyi kye bateeseza naye nga gwe bakutawaanya bwodde eno nakugamba kintu basi kati nabbi olwafuluma sallallahu alaihi wasallam ewa Sauda yagenda wa Aisha olwamulaba sebo teweebaka nkulaba teweebaka musiraamu teweebaka sebo teweebaka nkulaba teweebaka kakati Aisha amugamba ajidu riha ng'ate akutte kuki la adiri mahiya nabbi asembera omukyala ali akutte ku nnyindo agamba nina olusu lwempulira oba kiki sajja wattu n'afuluma ate yagenda wakalirukwe gyeyamalira olwatuuke Hafsa n'akola kyekinoga bonna oli yandibanga kyayogera kituufu n'agenda n'ewalala nga bonna boogera ekyo kubanga babaseetinze kati akomawe wa Aisha navuga nti ya Aisha nkakasiza obwe lwako Aisha kino kimusazeewo agenda kuseerera nabagambye akola ki aseerera n'agamba nti Aisha kyensazeewo la adhukuhu abada sigenda kuddamu kukoma ku kiswani kyo buli halali buli ki halali ebuli haramu akati Allah wasinziira nassa aya eri mu ssuura eyitibwa suratu at-tahrim era Allah we yali akoowoola yamukoonako era n'amukoonerako mu kitiibwa kye mwaseererera لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي الله غفور رحيم الله يا الله
owange gwe nabbi lwaharamisa ekyo Allah kyeyafuula halaali gyoli oyagala bakyala bo bakusiime omanya bakyala bo okusiima we wallahu musonyi owannamaddala era musaasizi owannamaddala omubikutemu musonyi owannamaddala era musonyi musonyi owannamaddala era musaasizi owannamaddala khalas aseerera naye nga bwabeera omubaka taseerera era nakyo kankikulage ekikulu nze tebambulidde budde bwensomesa mwe temugamba omusajja nga tutwala nze tebambulidde budde kasaba nabungamba bekka awo wentandikira okusomesa bwebangamba nti ogenda kusomesa essaawa bbiri bino nkyali muka appetizer kano kakyali ka appetizer tebanize kumbulira budde kakati laba bwabeera omubaka tasobola kukola nsobi ate Allah amulagira namulagira ekintu kola bwoti okole bwoti okola bwoti awo lwatuuka ng'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayingidde Madiina bwe yayingirira Madiina nga akuumibwa ng'era emisana atambula n'abakuumi ng'ate abakuumi abo babeera balanced bwe babeera ba answari babiri sebo teweebaka yaka enkoge teweebaka lekakwebaka yaka ensemu teweebaka nkulaba nga ba answari bwe babeera babiri ne bamuhajiruna babeera bameka balondayo babiri mu ba answari ne babiri kibeere nga kyenkanankana bano bemakka bano bawa bwabeera omu kuomu basatu kubasatu kati ekiseera kyatuuka lumu ekiro kuba eno yali nkola ya nabbi Muhammad nga bwamala okusaala isha naddeeka asaalayo gye bayita witiri kitegeeza ensobi sinsuusuuba ensobi n'aleeta azikaali neyeebaka nga yeebaka mangu ekimwebasa amangu ateekateeka okuzuukuka asaaleko ekiro eswala eyitibwa eya tahajjud kubanga tahajjud omala kwebakako n'olyoka osaala n'ozuuka n'osaala tukyali fenna kakati ali wa Aisha omwagalwawe kaseera katuuse ye ebibya bimaze ayingira obuliri bwayingira obuliri Aisha awulira enswagiro namuga nti ya Rasulallah nampulira enswagiro musiramu teweebaka yaki nyambeerekaleka kwebaka musiramu teweebaka nyamba awulira enswagiro namuga nti bani abo abazze nampulira enswagiro namuga nti anze mbategeeza namuga nti abambulireko n'agamba basaadi ababiri Saadi ibn Abi Waqqas we Makka ne Saadi mutabani wa Muadi yali akulira aba Ausi e Madina kolo be bali bazokola okuuma akati yeebaka ne Aisha n'atebenkera kati ate nabbi bakiyita ki talala kwogera bigambo bitanyuma seeka mwasi kimpe ng'obadde weebase n'okomawo obadde weebase tukiyite kusisimuka sagala kubyogera kusisimuka kati asisimuka naye ng'asisimukidde ku aya emusseeko ate ng'abadde mutulo n'asisimuka nagamba ya Aisha yali akyeteeka ya Aisha gamba basaadi abo bombi bagende nanga nti ya Rasulallah ate wagambye bazze kutukuuma ate mbagambe bagende bisoko bagambe bagende nikubuulire Aisha n'abaga nti abange abagambye mugende ate ng'enkola yaffe ey'obusiraamu tugamba tutya sami'ina wa ata'ana tuwulidde era tukoze eki tugonze nga batambula nga bagenda si zino enju ezammwe ze muteekako ebyuma biki gali bo ng'oseetula buseetuzi tewaali bulabe buno obwaffe omulyango oli yaseetulanga buseetuzi n'ayingira n'ekiro nga tebadde awo okusiba makufu
kati bagenda musiramu tewebaka nyamba tewebaka musiramu tewebaka ye mukwano gwange akimanyi tujja kgenda tutyo mpolampola omanyi kamusoke mbalaati akasajja ako mukategedde nawano Seeka Mwase yagenda okulangirira nako ne kabeera nga kategedde nti wajja kubaawo eddalasa era tewali yakasoose wano buli awali eddalasa kekasookawo lwaki kamanyi nti bano tugenda bategula wekaba tadde tugenda kukolaki bategula era bwekaba katutegula wano kyekakola kafuuwa maaso zikankubuuli kagira kati kalugenda okulaba ng'ozikira ngakagalamiza wekagalamiza kakomaze ate kalina entuula zaako nga nzogedde wano mwenna mukyuka ekisooka kalannami kasakafuna alannamye kamwanguya tekagala asimba lukono kankomaawo entuula zijja mujja kulemwa n'okutuula kazibu nnyo kakati ko enkola yaako tekagenda mu bbaala Ibulisi tagenda mu bbaala oba wadde okiina bwoti ano neyoki nga bali batuuka dda eri waliyo agenti bamuyita Mwenge kateekayo dda agenti eyo tekagenda kano neyoki kabagambe ki naye wano wekabeera wano bano abaagala okukalemesa bano kano wekabeera era ekyo tekirowooza nti eri mu bbaala gyekali kaliwa kyobola bakati kakwebasa nga tebyenkugamba biyinza okukola ki kuyamba n'olwekyo batugamba mu nsomesa zaffe batugamba nti bw'olaba nga kakunywezezza awootudde kaba kazinze enkata gamba ono akulinaanyunga nti jangu okankwatiremu kuba ono akyalinamu ngadda wano nga gwodda wali ng'okawona naye abo kaba kazinze enkata kakazibu nnyo nze kyenva nkeyitira akasajja kazibu ate Allah yakoogerako nze nenfuna amaanyi yagamba nti inna kaida shaitan kana dhaifa olukwe lwa sitaani lunafu kajja buzibe kati kanafu ate olwabalire lubeera sinziggu lwaki kuba nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama buli lwolabanga nga omukyala ajja ng'omanya nti tali yekka omusajja atambula nga sheitaani taliwo naye omukyala kasita atandika bwati nga nako katandika kabeera wano omukyala wano atambula nga ko kali luddawa kakati bano abatunuulira omukyala kekabalagalaga kabalako ne byekakola oba olaba omukyala akuyitako ng'ate omutunuulidde bwoti naye olaba bw'okyuka ng'amaze okuyitako ebyuma mwabitabuki era nze obwange n'obudde ndowooza n'obudde obwange buweddeyo era nja kukoma kumpi awo ngenda kukoma kumpi sige nzikozesa ogo kamalirize njakkala mutwate guno okay nga tumaliriza badde nja kubatwala naye baŋambye obudde buweddeyo kajjira wano kyova olabanga gwe kaba kalaga gwe ko kabeera wano era kekalagira ono yenyolenyoole ono kekamugamba neyenyolanyola natambulatambula byatatambula kati gwe ekivaamu bw'amala okuyitako ng'okyuka olaba era ko kati akasajja ko enkwe zaako nnafu naye olw'okuba wekayita n'oli olukwe luba lw'amaanyi kasaba beera ababiri kakati n'olwekyo mmaliriza wali nze nveeyo byembawadde osanga bimala kakati abagambye sineerabira nze agambye Aisha nti bagambe bagende gwejje nkubuulire
Aisha n'abagamba ye n'akomawo n'amugamba Aisha ne bw'olaba nkugambye nti abo bagende Allah amaze okumpa obukakafu nti ye agenda kunkuuma tewali asobola kuntuusaako obulabe naye yali takiŋŋambanga kyemudembeera nga nkuumibwa naye kati amaze okunkakasa aya ajagala ali mu byuma kiteekako ekigere bwoti kawaya kaleme kumira kati aya yeeno nze oluusi ngaba aya nesikuwa namba kubanga ofuna empeera nga osomye Qur'ani nga bwonoonya aya paka lwoligigwako empeera toba nampitirivu yofuna empeera mpitirivu kati Allah agamba bwati ya ayuha rasul owange gwe omubaka balle ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballagta risalatahu kati wano wallahu ya'simuka minan nas Allah kukakasizza nti agenda kukukuuma teri bantu bajja kutuusaako olaba buli lwabeera rasul Allah amuleetera ki biragiro aba amuleetera ki biragiro bwati mu bwannabbi amunenyezaamu naye wano mu mubaka aba amuwa biragiro bye era alina okutuukiriza bebasise okumpuliriza era nja kusaba seeka mwaso Sheikh Abdul Hamid nja kumusaba antegekereyo darasa emu naye ngaomusomesa ngenda kubeera omu nga yange tukeere wano tukeere wano oba nangamba saawa 3 nze nja kubaawo paka enjuba lwenegolooba kasa mutanzirukeko mbanyumize kuba obusiraamu abantu bano bwe banaategeera ebyafaayo tujja kuba tuwonye nnyo era kambagambeyo akagambo akasembayo basiraamu muli balungi nnyo mmwe saagala basonga mu ngalo mmwe basiraamu muli balungi nnyo naye ekibabulamu eki ebintu kubitwalira mu mitendera naye muli balungi olabira ddala abantu abaagala ejjana ate kambawo amaanyi ejjana naffe abanagiyingira mwetuli era togijjaamu mukola mutya oli bwatuula wano nanyumya ku baatusooka nga bano baggwamu amaanyi ekyo kati mukikomo musajja ayinza okutuula wano n'agamba yake mbabuulire nti mubali abaatusooka Allah yasunsulamu abasajja 10 n'abawejjana kash nga bakyali balamu ne babamenya ono n'abategeera n'ateeka wano Abubakari fil janna Umar ibn al-Khattab fil janna olwemba kumenyera Uthman ibn Affan fil janna Ali ibn Abi Talib fil janna seka wanga bwameka abo bana Sa'ad ibn Abi Waqqas fil janna Abdul Rahman ibn Auf fil janna Sa'id ibn Zaid fil janna Talha ibn Ubaidillah fil janna الزبير ابن العوام في الجنة وأبو عبيدة عامر ابن الجراح في الجنة كلمة ربو جراكو ولينا أسكاسكي بيبيه atamazena bisunsula n'alyoka agamba webaliteeka mulayini ya Abubakar ng'ate bagenda agamba nti bajjako omu nga tuli 10 eyegaana nagwamu amaanyi n'abiyiyayiya ali awo yekka nayiyayiya nayogerayogera ebigambo kankubuulire Allah okugamba nti awadde Abubakar ejjana kati ate gwe baamukuwonya ate gwotya
bamukuwonya dda mubalira agenda kunona wooki era bamuteeke mu layini bati ebyo byebyetaaga okutandika okusunsula oleme kutya naye omusajja omusamba ng'afuuwaluwa ejjana tejja kusoboka olwokuba Abubakari yagenda n'akwata ebintu n'abireeta byonna ne bamubuuza tyoleseeyanyi Allah n'omubakawe ekyo nekikumalamu amanyi togwamu maanyi beera bwoti kati nze mbawo ekyokukola gamba bugambi nti Abubakari yampona mbakubaawo mu kiseera ekyo kyokka kikumala gamba oyo yampona singa Allah yanteekawo mu kiseera ekyo naye teyakuteekawo kakati tomweraliikirira ayina bano be yakuwadde baabano ba Yusufu baabano ba Sulaimaani kale bavuganya nabo aye ate gwe oyagala kuvuganya naani Allah akwata abantu n'abassa mu mulembe nga bonna bafaanagana wano tewali ayinza kugenda n'aleeta bintu n'ayogera n'ekigambo kiri ekyo mu kiveeko kyabali tulina ebyaffe aye naffe ejja nawe tujja ogifunira ebyaffe byebiriwa niweegaganula n'ojjayo omutwalo n'ogukubaawo manya oli wa muwendo gwe tosobola etaano buli lwokakwata bwetyo ojugumira n'otunula n'ogira oti ako konna akati buno ffe bwe tufaanana ffenna tolulamu nakutya gweraba bulabi nga seekamwasa asituse nga dhuhuli ewedde asaalayo asaala bahadiya ng'oga nti andeka olaba Yusufu asiiba yawmul ithnain ne yawmul khamis ng'oga nti omusajja andeka bwoti so sikuddaawo weeraliikirire Allah baataakuteeka nabo mu mulembe gwe gumu Abubakari yavuganyanga nammwe ina baavuganya nabo era ekyabwe ekiseera kyaggwa era bye yavuganya nabo era ebyabwe byaggwa kati tebakyakola ffe tuliwo therefore tukole saba Allah w'ekitiibwa tunda abali wano atuwejjana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tumeanza